Ensonga za school fees zeziri ku mimwa gy'abazadde naddala abasingo mother. Kaakati Chezenbeck wuuno avuddeyo n'abeera ng'ate ateekayo akatambi nga n'amaziga munnange gamuyitamu, n'ateekerako caption n'alyoka agamba nti okusoma akuzzeemu bannange basingo mothers bambi Katonda abawe fees. Bw'ate bw'avuddeyo akiikirira basingo mothers n'alyoka agamba nti abasabira Katonda abeere ng'ate abawa school fees. Mu bufunze alinga ng'atwala obubaka eri dictator Amiru nti munnanga abaana bo banaatera okuddamu okusoma sobaako kyokola okitegedde. Kale katubeere ng'ate tweyongerayo kitalo nnyo kitalo ddala kukuwaza bbanga Kasuku munnange yafiiriddwa jjajjaawe gw'abadde asinga okwagala okitegeera nno mukwano kaakati yavudde mu bulamu bw'ensene. Enteekateeka z'okumuziika tujja kubeera nga tuzikuwa wano ku News Spark Channel. Ate era bwe tweyongerayo munnange Nammere bamulangidde. Ejjukira nti no yali ku mpewo n'abeera ng'ate alangira mulya nnyama nti ayina siriimu. We lwagudde ku Fred Lumbuye munnange n'alyoka aleeta bwino n'alyoka amugamba gw'oli mu kulangira siriimu ate nga naawe omulina mbu Jeno Muhoozi tebannona. Mbu Nammere ne Jeno Muhoozi beeyinamu akantu mbu n'omwana omu owa Nammere mbu yandibanga wa Jeno Muhoozi, naye ensonga ya siriimu eno munnange Fred Lumbuye yasinga okugitegeera. Kati mukyala Nammere Justine ebigambo byayogedde ensi yabiwulidde, naye nze seewuunya kubanga ezo empisa z'Abanyarwanda. One, on a current boyfriend was what chiri. Or see a current boyfriend wo. Wamufuna tunula bwatyo ngalinga ekiyoyo. Bamufuna afana bwatyo ngalinga ekiyoyo kiki ekimulya. Or see a current boyfriend wo gwe wasiza. Wamufuna ali bwatyo nga mugogge. Wamufuna ali bwatyo nga mugogge. Wamufuna ali bwatyo nga mugogge gwe wasiza. Kati kamba buulire wagalinye gye gava wagambye Honorable Mulyanjama mulwadde wa siriimu. Osobola okubuulira abaana b'olina bwe wasooka okuzaala omwana omuwaani n'amaanyi ge wakozesa mu kalulu akakuleese kaani. Kati kambule public wano amanyi okunoonyereza munoonyereze nga mwalabye omwana omuwala gwe baatugidde mu kisulo kye kyeyadde yeepangirisiza. Ne bw'ogenda mu kumutimbagano kuba muwala yabbwe mbu in courts mbu yaleka awandiiseko ng'agambye nti agenda kikola abavubuka 97 naye yakakolako abantu yakafunako abantu 17 bokka abasigadde tabatuukiriza. Nga lwaki akola ekigambo ekyo nti naye Dere Drinking General yamutuusaako kyataayogera. Mu bufunze omwana oyo yakola ensobi okuba nti bw'abanga kituufu nga yawandiika ebintu ebyo nti Didigi yalina ekintu kye yamutuusaako. Abantu bangi babadde bawakanira Didigi ne statement y'omwana oyo yabaddeyo ku mutimbagano gwe. Nammere mukazi wa Muhoozi nakati bakyasinkana mu hoteri ezimu Entinda. Nammere mukazi wa Muhoozi kiteeberezebwa mbu n'omwana omu gwalina wa Didigi gemaanyi ago. Kati mutinkuula entalo nga temagye zigenda kukomekkerezebwa. Ono nvubuka wamuwasa nga nvubuka mulungi nnyo akimanyi nti osinkana Muhoozi mu bitundu by'Entinda mu hoteri ez'ebbeeyi era mukyabeera ne Muhoozi. Era
there is a possibility ng'omwana n'omusiiga nawe empitambi gye walangiddeho nalebo there is a possibility ng'omusiiga empitambi anti guwa zitinkudde kigambibwa nti omwana omu kuba olina omwana omuwa kigambibwa nti omwana omuwa muhoozi era mukyasinkana mu hoteeri emu entinda amanya njagala etaaga hoteeri gye musinkana kati boyo ono gwe wawasa yayingira mu kintu gw'ogenda okuwasa omuvubuka ono ng'oli desperate nnyo wali osuubira nti omuvubuka diddigi agenda kufuula omuside chick ne diddigi olumu akubamu kamunga kankoko n'asuulawo wakufunisa olubuto gw'omanya kati ge maanyi ge wakozeseza mu kalulu abasinga obungi batemunnategeera lwaki omukyalo yakozesa amaanyi mangi amaanyi gaddiga wa darlings diddigi era omuvubuka ono okusiiwuka kati stress omukazi olumu amulekawo n'agenda nasinkana diddigi ne beebala empapula nga ye bambi ali awo baateekawo kimuli kye kiri awo kati nja kujja olunaku lw'ojja okudoola nja kuleeta erinnya lya hoteri gye musinkana ne diddigi olyoka otegeere guwatenkudde kubanga olina amaanyi ga state oli part of the state diddigi ba boyfriend wo darlings wo yensonga lwaki amaanyi olina mangi nnyo neffe tubamanyi kisookera ddala one omuntu yenna ali related ku state financial status yebeera y'amaanyi second boogeza amaanyi mangi nnyo boogera arrogantly balina obuyinza obususse ate bwe kijja okunoonyereza omuvo n'obuddo abantu bano baali batuwekweka kati omukyalo ono ge maanyi gaakozesa bw'otunula status ya boyfriend we gwe yeewasizisa musajja wattu alinga asula mu vvu kiyayingiramu nga takimanyi n'omwana oli message yalese ku mutimbagano gwe ekugamba nti diddigi yamutuusaako ekizibu naye n'agamba ati kankisiiga abasajja 97 addi akafuna 17 kitegeeza oba walangidde mulya nnyama nti mulwadde naawe oteeka okubanga oli ki atakulekera tumulekera naawe ennyanja ekuttumira wagambye mulya nnyama ni nange wuuno mulese ku mmeeza ogwo ogenda okuwasaka na kavubuka nga kyeddiddigi kiganye Kiriza tubeera nga tubuuzaako ku bantu bano wammanga Prosi Elizabeth ogamba otya Idi Mubaraka twagala okubeera nga ate tukubuuzaako twagala okubuuzaako ku Naabirye Justin Darat Namutebi ogamba otya mukwano ate era tukirize tubeere nga tutumirako kuwuma Kasumba waliwo mukwano gwaffe ayitibwa Namulindwa naawe tukutumiddeko bwe tweyongerayo munange ensonga za Dr. Shai azitandise okuba nti nate azeewuunyisa abantu oluvannyuma lw'omwana we okufa bangi baavaayo ne basalira maama w'omwana ono omusango nga bagamba nti no munange tafuddeeyo nnyo ku mwana we ate ng'alaba embeera gy'alimu kaakati nno Dr. Shai bamwabiza okusinziira ku Brunoke avudde nalyoka agamba nti ssente ze mwasonda Badia mbu munnange Dr. Shai yagulamu iPhone bannange katukuwe Brunoke abeere ng'ate emboozi eno agikuteerako Penge nzomanye ebintu byange nze nazula ekintu kimu Penge bino bene ebintu byokola ebya charity sibikola nti nfunamu because Penge nze abantu bajja ne bamuwa ne milioni 10 zonna n'ezimuwa nga bazimuwadde nga simusabyeko 10 sijje kwa donalo 5 ngate ntadde mamu nayo kuwo omusajja ate nagula iPhone kinyiza bane ku ekyo Penge bwe twali ewaka navaawo already nchankalanye ne gayo kubanga yali ayogera twali ku live ngayogera ebigambo bingi simunenya yali okay stressed naye ngalinga alaga engeri gy'abantu nti kyantabulamu because actually kuva live eyo ngena kwogera mazima saddamu mukubira simu yaddamu okunkubiraawo saakwata simu because nali broken omanyo omuntu gobera naye Penge naku draining emotionally that small time with him I didn't to be again kubanga twamala okushoot okusoloza sente Penge ne mugamba ankolereyo ka video twebaza abantu nangamba ompa kusa nze sagala bintu bya kumpa kusa blood abantu bamaze okufuka Penge
Penge abantu bakusondedde miliyoni 6 Penge yagamba kubebazanga wayisewo wiiki omuto yamufuula business nabuuka n'empima Buladi Penge nanyiiga yagamba ompakosa era vidiyo we mugiraba nze yeekwata neneebaza abantu nze kennyini neekwata vidiyo nalina mu mmotoka yange neneebaza abantu because Penge ebintu bya sente mbimanyi basonze omuntu alisiivinze sente asobola okwogera sente endala Penge okimanyi ekyo kyobola banze mbanguyira nembulira abantu sente ze basonze kuba abantu beegaana Penge omuntu asobola okujja naganze naye kulabya Bruno mwampe miliyoni emu because wawulire bantu figa ntuufu kati nze abantu mbabulira figa entuufu nga live yakagwa bwet nekwata video nembabulira figa nagamba guy Penge video tetwala na second ya satu namugamba bantu bebaze bagambe thank you so much mwebale kuberako ku live abantu abatakumanyi Penge abantu bajja bakusondere miliyoni 6 nangamba tompa kusanze sagala katusinkane ku Monday tukole evaluation yaki sente zona zagenda ku simu yo tizagenda ku yange nezibatika ku simu yange zona nazikuwerezanga woli kati evaluation otegeeza ki evaluation to evaluating eki sente toto ekirungi yaline mukwano gwe yajja naye ne mukwano gwe toto yagiraba ne sente zona yazireceiving ku simu ye sebo tusinkane ku Monday tukolemu evaluation yaki okwebaza abantu abakuwedde sente Penge nanyiga era Saddam kwata simu nkwagala nnyo kuno mwana ulazo omutima gwensi nenze ulira bubinyo kalale share price namenya omutima gwange nangamba mbu yamusaze ne iPhone 17 bili wallahi ya Mungu okutabana bange bino simu wide za shida ya bingamba gozaji statement nkugambye embeera osisi ng'omu kubali munda bwetweyongerayo munange Zari the boss lady agobye ba TikToka mu maziika ge agambye nti bwali bavudde mu bulamu bw'ensi eno ba TikToka temusembera ekirama akikoze akyali mulamu bibino bannange si mubi naye temuziikanga mbegayiridde temuziikanga oba abaana bange na family yange bokka be banaabeerawo it is okay mbegayiridde temuziikanga temwesemberezanga family yange temujjanga simanyi ba TikToker simanyi ba influencer simanyi bani simanyi temuzikanga kubereka abantu abiri nga bebo that's it kino kiramo kuba bwendifa ka video kano mujja katambuza tumala kufa ne mdoga gambi yagamba wano yes ngambye temuzikanga abaana bange family yange n'abantu abatonotono ab'obuvunaanyizibwa nga batono nnyo that's it omuyimbi atenga munange Honorable Geoffrey Lutaya avuddeyo n'akakasa abantu b'ekakuuto nti ebintu byeyagula nga mubaka wa Parliament wadde temwamuzizaayo mbutagenda kubeera ng'ate abibajjako okitegeera nno katubeere nga tubikuula n'abantu bange bwe mbanva mu constituency mbakwase ebya ambulance biki bye nabagulira ebintu ebyo mbawe kaadi zaabyo mbiteeke ku gombola kwigamba abantu bange basigale nga services zange zimbadde mbawa basigale nga bazifuna kubanze mbadde mukwano gwange nagwa mukwano n'abawagizi bange aba music ate ne bafuuka abawagizi bange mu byobufuzi so tewaliwo attachment tegenda kuvaawo wadde nga ye munange Geoffrey Lutaya tagenda kubeera nga bibajjako waliwo wano omubaka ye tasaaga yavuddeyo n'abeera ng'ate akyankalanya amasannyalaze ge yateeka mu kitundu kye kye yali akiikirira oluvannyuma lw'abantu okuba nti naate munnange baamumya akalulu oyo gw'oli mu kulaba mu katambi ng'akyaziddwa Flavia Namulindwa ye yagambye nti temujja kumumanyiira yabaleetera amasannyalaze ku kyalo naye ate temwamuwadde bululu kale nno munnange katubeere nga tukuwa abeere nga nnyonnyola ensonga ze kati waabeera gwe oli ku sayidi ye oba nedda ng'ababaka abamu bo ebintu munnange babirekera abo be bakiikirira ate abalala bo batandise okubeera nga babinonayo katubeere nga tubikuwa
amasanyalaze ago nagaleeta nga galina kukola mu bizinesi zange nga tegamala ne bagajjako waya nga simanyi ab'ekyalo ne gatandika okutambula buli wamu. Kati waliwo omutuuze omu ate mutabani wange namusomesa amateeka bamita Council Dennis Bugaya akola Mengo Buganda Land Board. Ne tujjayo empapula okwesimbawo ne muyita kubanga namusomesa mwana mulungi ne muganze njagala kutereeza ekyalo ojje ne tutula ku Serena sawa 2 nagati wali mutawaana nangamba mpereza ababaka ne mugweza ababaka 2 omu muganda wange Haji Hussein Kivumbi n'omulala Agaba n'atuula nabo emirundi 2 napaga ati naye ffe ab'Emmengo tebatukkiriza kuyingira mu byabufuzi. Ningamba ekyo kitegerekeka direct bali bamuyise ku lunaku lwa nomination tonengeri gyali omulwadde akulage tomanya bw'aba ayise Katonda nga tamuziza ku nsi gwotaking over. Kakati waayitawo ennaku ntono n'ateekawo omuntu aneesimbeko bamuta honorable yali RDC ne yali member wa parliament ne babimbuulira nga sibikkiriza n'amupangisiza ennyonyi asobole okujinga abavubuka ati yo wabbeeyi n'amugulira buli kimu ekya campaign buli yonna gye baalaganga ejjalamba yasasula nirenga omuntu waddembe okuwagira omuntu kati yagamba tasobola kuyingira mu byabufuzi n'ayita olukuŋŋaana n'abaga nti eri waggulu nja kulonda president simbabulidde ku bwa parliament ngenda kulonda Bosco Lubyayi ow'ennyumba eyaga ntabirimu oli talina mukululo gwalese agamba talina mukululo amasanyalaze gange ne faamu ye yonna y'enkoko bisuka n'emitwalo 6 kwe gali ne tuluka kalulu n'aleeta drone 2 esomba abakadde esomba abalonzi esomba kiki n'agabira ssente awo wonna wonna 1,3 temulonda nsibambi temulonda talina mukululo so ng'omuntu nina amasanyalaze gange ne mujjako kubanga sibawanga lukusa amasanyaze transformer yange nze najigula mwegayita mu ttaka n'oluguudo lwange n'emiti gyange egituuka ewange kakati nakwatagana n'omupoliisi osiwe bwama n'ab'amasanyalaze ne bamuzaako n'akuba olukuŋŋaana awo n'agaa nti kantu tekalina kyekali ngenda kuleeta nankabirwa abimalirize nengamba nankabirwa ajja atya ku masanyalaze ge ku ttaka lyange emiti gyange nengenda nenzijjako transformer ekyalo kyonna nekivaawo omupoliisi n'aleeta abapoliisi ne bajja bagezeeko enkya ku ssaawa 3 nengatema era nkyogere bagebo bambuulire gye bajja olukusa okusika amasanyalaze gange honorable bituufu ate katandika butandisi kati bayise meeting katandika butandisi newalala yonna gye bankozeeko effujjo nze sina kyebebaza ate abamu balowooza nti kyejusa nze sigenda kuddayo eyo okwesimbayo onyiize kabe ne mwana wange ne bwe naaba nkitandise mu kiraamo toyinza okujjako ng'abantu bamaze okutereeza ki obwongo n'enniya endowooza yaabwe endala ate bo balowooza nafiirwa nnyo sina kinafiirwa ebimotoka bino ebyakasasiro byakoma ebyakasasiro byakoma amazzi ab'ekituntu ngenda gatuusa kubanga waka gabadde gatambudde genda bateerayo amazzi ebukemba ebifo bingi naddala ebyene byawa waffe wonna nkyali nabo kati ogenda bikola otya ebimotoka bagenda bitwala Nairobi Eldoret bagenda bizimba bibere bitwala balambuzi olimba omwami abadde afulumye kati agenze Eldoret akibirige embeera ndala nnyo ngenda kubeera nga ndi awo nsuna nkoko embeera yansi bambi ndala era kati ngenda nkuwumula liruli mbadde nsobola okuwumula buli kiseera ono yakoze bwati ono yafudde bw'ogenda okuziika olina okuliira ku lulagala bw'otoliira ku lulagala oyo yeepanka kati ku myaka gino ku busomi ndyemere ku lulagala bw'oba obulwadde mba nina kuyamba abantu baleme kuliira ku lulagala obukyayisi butegeerana gye bwava
kati bali eyo mbubejjusa ate omubaka gwe balonze bamugamba tukole pate nabagamba sijja kukola pate olaba omusobogo bansi bambi akoze nze wanuliwo kisanja kimu ate nze teyanziba byonna bagamba nti muwabire nenga sisoba muwabire teyanziba obululu tebulimu mu box kati yabbaki tebakuba kalulu bino bagamba nti basaza nti wabenze tebanziba obuzibu buli ku balonzi bakuwadde siringi 10 bakuwadde siringi 5 oba 15 n'omwaka lunenga nti omubaka yanziba yansinza sente wakiriza ebyava mu kulonda nzira zina bwe banga nti bampangudde ebuwama gye nakola sola yonna town ne ku poliisi gye nasomba ebisasiro okuva mu mwaka gwange ogusooka nga tebasasula bisasiro kati ekiveera bakisasula 3,300 enswera zijjudde n'enzigoba ne gye nafuuyira gye nakola enguudo eteketwe gye nakola ku rediyo yaabwe n'enjigula transmitter n'ebirala mbyerabidde nenfunawo 0 7 9 meka nengenda neneba omugagga Rasa wuno akyagenda mu maaso n'okuba nti nate annyonnyola ku bufumbo bwo bwasasise ne Nash Grow okitegeera katubeere nga tumukwagambye nti agenda kubeera nga akola pate onoowulira nno bano bonna boogezi bano bonna bavumi so olutalo luno lujja kubeera nga ate lutunyumi mwandeetera omusege mumwaguleeta si mumwaguleeta bani bannamawulire bandaba nagwe ne bagibisa natsikula nene Lwasa kumbe ngenda okufa gwabbya amasuuka gange wano ne gugenda siina kwensula gunasigula gwabbya amasuuka ne gugatwala yabbya amasuuka ameka peya meka peya 6 yazitutte oyo omwana gwe wenna obadde olina peya 6 zokka mukama wange ate nze atafuka ku buliri obadde oyagala mbere n'amasuuka ameka twabadde tulya nga tula ku social media postinze kyomunaku tawoneka bye muwulira bituufu era ngenda ku pate oba njikolerwako meka ndoza pate jja kubaawo ku Mande mbayise mujje tukyakale nzire ewaka ng'olwo ojaguza ki njaguza mutemu ono ayinza okutta bebisirane buli kikka n'okufuna ekizibu kino n'ofuna kiri n'ofuna kiri. Fred Lumbuye munnanga avuddeyo n'alyoka alumiriza Honorable Nsereko nti munnange ssaawa yonna yonna we wabaawo obuzibu obumutuusiddwako twogera ku Fred Lumbuye mbu Honorable Nsereko aba ayina kyamanyi. Peji bagitutte nkugambye basayinize death warrant yange era n'abannoonya we bali wano Muhammad Nsereko yabakulembedde. Kino nkyogera kyonna ekintu siwaako mu bulamu bw'ensi eno omuntu akinawo mukono akikulembedde atambuza ebigere ye Muhammad Nsereko. Nkiddamu kyonna ekintu siwaako oba omwana wa Nsereko oba muzzukulu waali omukwasanga nga kabiri buli obaka Muhammad Nsereko bugenda kutuukako. Kyonna ekintu siwangako gw'okinawo mukono kubanga nkimanyi gw'otambula n'abatujju wano. Mu January waliwo wakati wano wakomyewo n'abantu bo nkimanyi gwatambuza abatemu baagala okuntemula nga bwe kibadde naye newe mbanga nfudde olwaleero Muhammad Nsereko abaana bo n'abazzukulu bonna we bali oyinza obutakwasaamu era ne mbanga banzisa olwaleero mikwano gyange abooluganda bakola emikwano muwoleranga eggwanga ngenda sigala ku mulimu gwange nga ngokola mpaka kuwulira bubi wendi n'ebino mbibagamba mu bulamu bwe nga mbitegeera kino tekinjigula ttama kukola videos ngenda sigala nga nzikola kubanga singa bajjajjaffe baafuna okutiisibwa tekibanava mu struggle singa Uganda teriiwo so njagadde kibategeeza nti Katonda akyankuma wendi naye in case of anything ab'okunvunaana mbamanyi bulungi nnyo sisobola kutekinga cover wendi I'm watching each and everything naye mbagambe in case mutegeera baani abali begewe kintu kino bwete tambudde badde mulabi mulungi olakubakumira ku Newspark channel kankusobere ngo subscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba.